njagala okwaniriza gwalaba Delta TV programu enkuluze lunaku lwa Sande banange muri mutyamu ebale emirimu nze Salongo Lusibanga bulijjo twagala okubebaza buli kiseera okola obwakalondozi ku Delta TV programu enkuluze ntera okubagamba tubanga abasente woyagala wotema tutunula ebintu bingi ebyobuwangwa ennono obulombolombo ebyafaayo empisa n'ensonga endala zonna bwetyo bwe tutambula tubeera n'abantu ab'enjawulo bwe tuba twogera ku nsonga nga zino naye ate ye embwa tenywera kaseke yafuuka waawano kaana ka Nuupu afaanagananga oli bwe tugamba nti kaana kambaata bwe twogera nti kaana ka Nuupu nakyo kitegeera njagala okubeebaza buli kiseera mwebale nnyo mwebale eddala okubeera nti mutulaba bingi bye tutunuulira bingi ebigenda maaso mu ggwanga tusaasira abafunye ebizibu ate nammwe abafunye ebirungi ne tugamba nti weewaawo naye sijja kufuuka mulungi omu ndi n'embwa tenywera kaseke musibosa munnabusiro kamukuwe kakube ku ndaala ate n'oluvannyuma nzije tubambage weewaawo neeyanziza nnyo neeyanzege Salongo muzaala babiri okufaananako endya buule ekyamazima akuweereza olusinini omwebazaako kubanga omwoyo gugaba munnange nno okoze obulungi tebwansala nga yafumbirwa eddeekeezi kale nno essanyu lye nnina lyolabako likirako ery'omwoki wa manjaaya oba wa Nakatansense kubanga oluusi manjaaya alwawo era sigenda kwogera nga ntambuza omumwa ng'oluzingo mututumba njogere kuno nakulinga omukono gw'omusasi nedda mutereere buddeewe obwettogero mu luya olwo ndyoke nange mbalojjere okufaananako ekyeya ky'essana engeri gye kyeberengula obuliro wamma tulyoke tuve kumu kubanga Salongo bagamba eziva okumuza embiro nga muzenkanya nze musisi bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowoolo munyogwavu atalina mazzi talya saava omwana ow'abambejja omukempufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi wa lukaluwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu mukalire wamma mugenda kugamba bugambi bano tebasengejja basimba makuli kubanga bwe tugwanganako ne Salongo wano mu programu enkuluze embwa yesigama ennyama wano we tusinziira embwa ne yesigama ennyama era temusagasagana mutereere tuzze tugide ddala weewaawo kale bwati ombwa tenywera kaseke bwakubuzizaako tetujja kubabuuzaako gamba muno nti programu enkuluze etandise asaziwera saa 8 olunaku lw'Essande bwetyo tuba tugobye bumali busonzi bwekunya ne tuba nga tuzza okukuwa ensonga ez'enjawulo olwaleero tugenda kwogera ku nsonga nnyingi tukwata wano naye ng'omulamwa gugamba nti emizizo mu Bwakabaka bwa Buganda mazima kati tugenda kuba twogera ku bintu eby'enjawulo nga tubawa n'emizizo na lwaki ekyo kyali bwe kityo na lwaki kino kibeera bwe kiti naye nga njagala okubuuza ku bantu mwenna abatulaba kakati bosa katusooke twogere ku Wakula Ennume ekituufu nnyo okwosa enkya bukedde okwosa enkya oba erimu agenda temya kuwaabi bubakeeredde Wakula Ennume tugenda kubeera nga tutandika ku mulundi guno tutandikidde mu giya ddala tulina Ntege Ramadhan waawano ndejje ow'effumbe Ntege Ramadhan ndowooza owulidde waawano ndejje waliwo Mange Namutebi Flavia oyo wa St Marios abemamba St Marios SS mukinawaawo weewaawo kaakati kuliko n'ensimbi Habati ono sipiika w'eggombolola y'Eggombe abo betugenda okuvvunkanya ku lunaku olwokubiri nga 2 oba luyito lwa Walumbe tugamba nti lwakubiri tubanga n'abawanvuya okwosa enkya tugambe kwosa nkyera ddala kubanga ono Ntege Ramadhan ayinza okugandala ng'enkwe-enzige ng'agamba wakyabulayo ennaku n'asika ekigugu n'abeereeyo otegedde kakati nno mukeere bukezi gwene bwokera wano ku Delta TV kasojja n'omuwogo gwo gwona olyako bw'oba tosobodde kukwera fuba okulaba oba omummonde saawa 10 oba omummonde saawa 10 obeere ng'otuuse wano osobole okuteekateeka obulungi kati ate n'omukisa gukyaliwo abaagala okwewandiisa mu programu Wakula Ennume omukisa gukyaliwo mujje siringisa emitwalo 3 gyokka gy'olina okusasula bw'omala okugisasula wamma ggwe nga olindirira lunaku lwono ojja mu bbanguliro lya programu Wakula Ennume nze Salongo Lusibanga lunaku lwa Sande programu enkuluze tutunulira katono n'ekirala nina byentetera nabyo nga bulijjo kamukukulu ateteera ku nnyina kayiwa mukukulu ateteera ku olulasangeye kino kyekitabo mu Lunnabuddu kye tuyita dictionary kino kyekitabo ekirimu ye dictionary y'olulimi Oluganda buli kigambo ky'otamanyi
waliwo ebigambo ebibatawanyeeyo waliwo ebigambo ebipya bino okwepiica simanyi kati ebyate nabiwandiika mu kino kino bakiyita bati ebyomulembe omutebi nabyo weebiri ebigambo by'omulembe olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi kwebeereramu bino simanyanga muyisizaamu eggaali omanyi abavubuka ab'omulembe guno balina olulimi balina ebigambo byabwe nga bwakyogera oyinza n'obutategeera kyategeeza tuba amatookero nja kukuba ebbaati balina ebyabwe nga byo byabwe byonna mu ebiri kati ebyo birimu ebyo tuzina amapiyano okuzina amapiyano ono Nuwa bwabeera wano ku kamera alina ebigambo byayagala awulire bwe twogera Oluganda luli olw'ebuzibu olwedde ennyo luliko n'envi agamba abasajja boogera bannange wuli Oluganda naye ate mu ngeri enjawulo tubalowoozezaako nga tubawandiikira ekyo nabo babeere nga bamanya luli nali mu katale nengamba omwana eno yasente meka nanga muzeeyi waya okiraba ndowooza akugamba waya akugamba simanyanga lwasa simanya kaabiri kugamba balina olwabwe omudasita mpaayo akakobe kati ate waliwo n'ekirala naye kyabyabufuzi kino ekinusu ky'ebitaano olowooza bakyayita kyabitino mpaayo kino tebakyagita kino kati bakituma munnabyabufuzi oweeyo e Buddu kati bagamba olinamu kimpuuga ekyebitano kyekimpuuga tokubye nnyo twogera ku bigambo bigunjiddwawo ku mulembe omutebi naye nga gye bujja abantu tebalitegeera byavaawo bijja kubeerawo bitegeeza ki ate nga bijja kubaawo olaba olulasangeyo olwo lulimu ebigambo biri ebyedda kati abaaleero bwe balaba ebigambo ebyo bagamba abantu bedda nga amakulu tebagamanyi kubanga tebaaliwo kati naffe bwe tuwandiika eby'omulembe guno abanaddawo bajja kugamba ddala bajjajjaffe abaaliwo baatuyamba kubanga nabo bategeera ebyo ebyatandika ku mulembe gwaffe kati abantu abali eyo mwena tubakubiriza muwandiike nnyo ebitabo kyolaba kyoba owandiika naye tusenge bakubiriza kusoma ate ekyo kubanga wane waffe ekyo kikulu okusoma kuzibu nnyo singa okuwandiika oyogedde ensonga Ssaalongo omuntu ayinza okubeera n'ekitabo nga kino mu nyumba ng'akyezizika naye nga talina bwadde akagamba bamanyi n'okuteekamu ssente neyeerabira n'agamba nabadde ne ssente zange nabadde n'emitwalo 2 naye nkebera mu nsawo siziraba omwana yabikula n'agamba taata bwakabanga kana sikabye omwana omwayo omwana ennaku zino buli mwengalo bwana bwa Nuupu ase obwa Nuupu n'obwena ale mu bubbi fe obwa Nuupu ate obwa Nuupu nno kalekaleko ate obwena ale mu bwe businga n'obwa Kkondo obwana bwena ale mu bubbi bosa tukole pulogulaamu katuveeyo Ssaalongo pulogulaamu ekitabo kino si ya byabufuzi banna ase tuli mu byabufuzi bosa najjayo ebisono embazzi kyogamba nkubye nnyo obwana bwa Nuupu katubuveeko kati nempandiika n'ekyo bakiyita bassekabaka b'ensi muwawa bassekabaka b'ensi muwawa nekino tewakimpaako ekyo kipya kyekipya ekyo kyakafuluma era kirimu bassekabaka ab'edda abaalamula eno ensi Buganda tetandise kati era gwe wenaali eyo ng'olwanyisa Buganda ogijjewo gwe tukutuluya tukupima kubanga oli mu kumala biseera nga akunamira muzibe niwo omukunamira twogera kuno nakuli enkuluzi omanye etabula byonna Ssaabasajja waffe kabaka waffe tubanja kabaka twagala kulaba kabaka empologoma eriwa omanyi kabaka ye Namunswa eryo erinnya Namunswa okulimuyita tetubeera mu kudaalima ng'afumita ekitaliibwa tuba tukitegeeza fe abantu tuli nkuyege Namunswa bw'ataba mu kiswa Ssaalongo ekiswa kiba kifulusa olwo kiba tekiriiwo ati gwetugambira nti Abaganda musiduke kubanga Abaganda mwe nkuyege fe Abaganda ffe nkuyege tulina okulaba nti ebyokwerinda binywevu gulugulu tulina okulaba nti kabaka waffe tumulwanirira Omuganda tatuula nga kabaka tatali mirembe Omuganda talina kuba kye tuba tusabirira ekirungi ennaku z'omwezi nga 31 kasambula galina okubeera amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ge matikkira ga beene ate tosobola kutegeka mukolo gw'amatikkira ga Ssaabasajja tali otikirani olwo ogw'omukolo awo we tulindidde awo oba tetwagala Ssaabasajja alina okulabika
kabaka bwatalabika ku matikira tayinza butalabika olunaku lwa matikira ogenda tulagaane atikiddwa pozi nga waliwo okujjako nga waliwo ayagala okwefuula kabaka banange bye muwulira wano bosanga omuntu bigambo byange si byange aweereza ebigambo byange era ntunuzaamu kamera mbategeeze njagala nga 31 ndabe ku Ssaabasajja kabaka empologoma ya Buganda kyukyo olusubi olusajja nantasibwa muge oyo kerejjuko otegede oyo musotape menku somulyegera mu bwengula bwatajje ateekwa kulabika bwatalabika tujja kulaba ku musaayi andi mukabya amaziga ndi mukabya musaayi oligwa waligwa ate Abaganda era tubategeezeza ebbanga ddene si kituufu mubeere nga mugamba nti kabaka wooligwa wendigwa muba mutiiririra kabaka amala kugwa webale nnyo obanga agamba mukabaka sooka ogwe nange eryoke engwe ate abo bagambe batya bagambe nti ndo kabaka wendigwa wooligwa Ssaabasajja wendigwa wooligwa kubanga nze nkulembera olutabaalo kabaka alina kuba mabega bwe luba lutabaalo bwe mba ngudde n'abatabazi bonna nga bagudde baweddewo awo kabaka alyokaagwe asiimiyo olina kumufiira bw'ogamba nti kabaka wooligwa wendigwa obanga agamba kabaka oyo yakulwanirira eyo nsobi mutereeza Oluganda togamba nti kabaka wooligwa wendigwa obeera mutiitiizi obeera kiganda kisajja kitiitiizi nnyo bw'ogamba kabaka wooligwa wendigwa ogamba bwoti kale obeewa Delta TV nyongera okwebaza webale nnyo balire ddala programu enkuluze tutambula mpolampola waliwo na kino musibosa lwakuba nvuza ntwala atutte mu bwana bwa Nuupu kakati antutte mu nsonga za Ssaabasajja ffe tuli baana ba Nuupu tulina emirembe tweyagala ate batugamba ki ffe tuli mu nsi yaffe batusanga kuno tweyagala mu nsi yaffe ffe tuli bwana bwa Nuupu obulina emirembe era naye magenda kwogera ku byabuwangwa nsooka kweyanjula ndiza akaana ka Nuupu akalina emirembe neyagala kubanga efumbekero ly'ebisoko nempandika efumbekero ly'ebisoko era nakyo weekiri kya mitwalo 3 Abaganda muwagire olulimi lwammwe mugule ebitabo abaana bammwe bayiga olulimi olulasanga eruli lwa mitwalo 10 ekyo kya mitwalo 10 wobeereyo abaana bagulire n'abalina amasomero abaana babateekera mu library z'essomero bateekemu ebitabo basome ate kati bano abajja mu mpaka za Wakule ennume balina okugula ennyo ebitabo bino kubanga bagenda kugwa ku Jooja wali kino bassekabaka b'ensi muwawa era omwaka ogwende twabuza nnyo bassekabaka ab'edda twabuza nnyo abattonda ab'oluse lwattonda waliwo n'oluse lwa Ssemakigiri muwanga myoyo omuli Bagogo Sentolima abo bajejere bubuke n'envu banigise muliro bonna nabawandiikako mu kitabo ekyo bassekabaka b'ensi muwawa bonna mwebali kakati gwekola ekintu kimu jangu ogula ekitabo kino ate akyetaaga ayinza n'okuyita ku simu yange oyinza okubbulukuka bw'oba okyetaaze esimu ngibawa ng'oyagala okigule era musibosa esimu ndozo n'ogituwanga tusiibula esimu nja kugibawa nga nsiibula kugituwanga tusiibula bafuna akakalamu beeteeketeeke okubeera nga tutambulira ddala bulungi nnyo nze Saalongo Lusiba programu enkuluze tutambula mpola bosa nja tugende ku mulamwa gwaffe emizizo mu Buganda mu Buganda kituufu nnyo mu butuufu okakubye ku nkaatufu kukongera ku mwa Saalongo weebale nnyo weebale era no programu enkuluze Omuganda yenna bw'oba oli eyo ng'olunaku luno toolaba programu enkuluze ogenda kumala biseera byo okufaananako ayumunguza ebisiriiza kubanga ebisiriiza tebitukula gezaako okwata ebisiriiza ogende ku nnyanja oyumunguza toyinza kubitukuza obeera oteganidde busa oba ojja kuviiramu awo nga namubiri ababula emmamba kubanga talina kaalyako kale mulabe nnyo programu enkuluze kubanga bino ebyamakulu yebireeta kakati Saalongo waliwo omuzizo ogudda ku kasooli wano mu Buganda omwana kizira omwana okulya kasooli amenyekedde mu kikuta nga bamususa wano mu Buganda omuzizo ogwo weeguli nnyo kasooli baade bamususa n'amenyeka yalibwa abantu okuggyako nga bazadde bo bombi baafa omuzizo omanye emizizo gino gibaako amagezi ameekusifu munda mu gyo kati singa olya kasooli oyo kiwanuuzibwa nti oba okungula abakadde bo bayinza okumenyeka okumenyeka okwo ekitegeeza omuntu naye bw'aba muntu mukulu
naye ng'akyalina bakadde be. Talya kasooli amenyese. Tamulya era aliibwako abo abaamazaawo nga bambi taata ne maama baafa abo. Kati waliwo omuzizo omukulu ennyo abakyala ab'embuto gwe mulina okwegendereza. Omukyalo ow'olubuto tanywa mberenge. Omubisi ate abamagamba ate emberenge bazinywa oba balyandye. Omubisi tagunywa. Omubisi omuka guno okutanagattibwa mutuzi ogwo nga gwakamuka ogwo yemberenge gye tugamba. Kizira omukazi ow'olubuto okunywa emberenge singa aginywa kiwanuzibwa nti azaala omwana alina endali. Omwana ow'endali. Endali ezo zirimu ebika. Waliwo endali entonotono ziyitibwa empujjo tezitegerekeka amaaso genno galimu olulalirali ezo tuziyita empujjo. Kati waliwo endali ate nnyingi amaaso nga gajjudde endali ng'oli aba alaba eno alaba eno alaba eri kwegamba alaba nkana n'ogamba alaba wa bwe babanga abakazi babiri bayimiridde ayitawo olowooza ayogera n'ono ayinza n'okukuyita ng'ayita Ssaalongo ng'alinga ayita Nuuwa ate n'abanga ayita Ssaalongo. Kati endali bwe ziyitirira ennyo amaaso ago tugayita agamujeera. Endali ezisukkiridde webale nnyo era bwe bagamba nti Ibula amaaso ge gamujeera. Ongereza ku Ibula amaaso gamujeera. Omanya yafuna endali nezisuka ne ku ndali. Waliwo omuzizo omulala omukulu katugusekoleke bosa njatuddeyo ko wali kasooli katono. Kasooli kiwanuuzibwa nti nga bw'olaba kanjogere ku kikajjo eryenvu kanjogere ku kasooli nti omukyala muzizo oba kive oba muzizo okulya ebintu ebyo mu maaso ga ssezaala we ng'abikutte mulambalamba nga tabimenye. Ogwo nagwo muzizo. Kizira amakulu nti aleme okumwesittaza olw'enkula y'ebintu bino. Eryenvu olaba enkula yaalyo lirina engeri ekifaananyi omuntu nga ate kati ab'omulembe guno bakuba nnyo obufaananyi kababeere bakadde. Oyinza okulowooza nti abavubuka b'omulembe guno be bakubakuba obufaananyi naye n'abakadde b'omulembe guno bakuba obufaananyi. Genda Sezaro omulire eryenvu maaso olabe kyanalowooza. Eryenvu libeera liti enkula yaayo libeera liti kati liriire Sezaro mu maaso. Ate ekikajjo kati ate ekikajjo ng'obudde ku nkula yaakyo amazzi gali agavaamu oli bw'aba akirya asolobeza endya y'ekikajjo ey'okusolobeza supu omukyuzi guli kati alya bw'asiiyiriza. Engeri eyo Sezaro emuleetera okulowooza ekintu mu kaseera ako mangu singa nange kale ndi weebale nnyo kati gwe muzizo ogwo. Kale Obwebadeta TV tetujja kukwebaza kubanga otulaba omuzizo gwe twabadde tukuleseeyo tutandika butandisi tubadde tutambudde kakati ebyo byonna ebintu nga bw'obiwulira waliwo ensonga lwaki Omuganda yabitunulaga nti kino tukikole bwe kino tukikwate bwe waliwo omuzizo awo gw'obadde ompa omulala. Kati omuzizo gubadde ku mukyalo ow'olubuto. Omukyalo ow'olubuto obadde okimanyi nti omukyalo ow'olubuto tabuuka nsanafu. Omugendo gw'ensanafu ekkubo lyazo wezitambulira omanye ekkubo ensanafu zibuzaabuza ezimu ziba zigenda eno etendala zidde eno. Kati ogwo gwe bayita omugendo basebo ne banyabo. Kati mu mugendo gwazo omukazi ow'olubuto yeegendeza tazibuuka. Bw'azibuuka kyekiwanuuzibwa azaala omwana ng'amannyo gasasamadde ng'ag'ensanafu. Kakati naye amagezi ameekusifu mu kino baali bamutangira nti ziyinza okumuyingira ebunaayira. Olaba bwe yeesaasa bagaawo ate mudago kyedewunya ku nsanafu teruma nga tegezeeko wagguluggulu teruma ekuwala mpawa n'okubigere ku ntumbwe butadevu nejja ku maviiri awo weebale nnyo. Kati ogwo omuzizo omukulu nnyo oba bwetuuka mu sitenseni ng'eraba eno
awo ngekuluma bese olabye nogambe isewa eyinza nokuwala mpa nga togirabye nga togiwulidde nogambe eyiseewa owulira kuluma ng'owulira kuluma kale gwe muzizi ogwo omukulu Ssaalongo gwe baateekawo olubuto tabuuka kubanga bwe muluma bwe muyingira nemuluma yesansabaga ayinza okugwa ku kikonge ate nga ali lubuto oyinza okwekanga ate obuzito obwo webale nnyo okwekanga ng'ate afunyemu embeera endala oba oli awo oluusi ne bitatambula bulungi nnyo Kasooli ono era omukyala alina omumenyamu Kasooli oyo eminwe gye bayita eminnandi nga muwanvu gwakula neguwola muyitako eno n'eno ne gusonga ate jjukira enkula yaagwo eno waba wasongovu eno munene butereevu kati aba alina okugumenyamu abuzeebuze emirundi esatu abuzeebuze aleme kutiisatiisa Ssezaala ate n'ekirala tagumususiza mu maaso kubanga bagamba waliwo olugero lugamba nti anaatuubyatuubya engo embuzi asiba ku luzibaziba kati ngaawe obutatuubyatuubya Ssezaalawo otomususiza munwogo mu maaso alwawo oyinza okuleeta ebizibu jjukira kuliko buno obuntu obwo babuyita batya obubooya wabugirako wonna nga Ssezaala ali kuki awo mulabi omulungi kiriza katuwumulemu tukyaliwo bosa waaliwo eni puroguramu enkuluze katujje katono ddala.